Tambuza video eno etuuke ku bolyo lwa Museveni oba etuuke ku Museveni yennyini. Njagala okutegeeza President Museveni nti togenda kufuna muntu akusikira. Museveni togenda kufuna muntu asobola kusikira oba asobola kudda mu bigere ebyo n'atambuza ebintu oba eggwanga nga bw'obadde olitambuza. Kabeere mutabani wo Muhoozi tasobola kusikira n'adda mu bigere ebyo n'atambuza eggwanga nga bw'olitambuza. Otegedde ekigambo ekyo ngenda kunnyonnyola. Buli lunaku Museveni lwalwanga ali mu buyinza ayongera okukifuula ekizibu okufuna omusika okuva either mu famire ye oba mutabani we oba mukyala we oba mukoddomi we oba omuntu yenna okuva mu NRM okujja okusikira Museveni. Buli lunaku oba buli ddakiika Museveni gy'amala mu buyinza ebintu ebitegeerekeka obubikkuka oba ensigo eyongera okusigibwa eraga kaati oba mu lwatu nti tewali muntu yenna wa famire ya Museveni asobola kusikira Museveni. Okusika kitegeeza ki? Okusikira omuntu kitegeeza okudda mu bigere bye. Bw'aba yalina amaka 3 naawe gonna amaka 3 n'ogalabirira. Bw'aba yalina abaana abasoma naawe ng'olina obbalabirira. Kubanga omusika obeera ozze mu bigere by'oli ng'ogenda tambuza obuvunaanyizibwa bw'oli. Bwe neetegereza tewali muntu mu Uganda kaabe wa famire ya Museveni, kaabe mukyala wa Museveni, kaabe babeera ba Museveni, kaabeere Muhoozi Jeno asobola kutuukiriza obubi obukolebwa oba obunnanfuuso oba obukuusa obukolebwa mu gavumenti ya Museveni eno. Tewali asobola kwambala ngatte y'obubi Museveni bw'akola mu ggwanga Uganda n'emutuuka. Kaabe Muhoozi. Nze nina endowooza nti singa Muhoozi abadde president singa Anita Among yamusiba dda. Olwaki? Olw'engeri ssente gye zibulira mu ofiisi ye eya Speaker of Parliament. Nze nina okukkiriza nti Muhoozi wadde Yesu olumu anywamu ku mwenge naye Muhoozi tasobola kwongera pineti ssente. Marabosi karamase terebo. Jeno Muhoozi wamaggo osobola okwongera pineti omukyala ali mu nsi gy'ali akola mirimu gye eno ddiru zikutuke ne bamu bongera ssente mu mannyage eddwaliro tewali kye litambula eri erubowa. Naawe Jeno Muhoozi tosobola kwongera pineti ssente. Nze nyina okulowooza nti Muhoozi Jeno wadde Yesu olumu anywamu kenge ne speech bazimuwandiikira n'azisomanga bw'asobodde oyisoma naye ne Muhoozi tasobola kukkiriza bantu ddiru zino ezigabibwa okitegeera eziri mu KCC ettaka ne ligabibwa eyuma ne bitundibwa gye bitundiddwa wadde babitunda wa anko era Muhoozi yali badde alina kyakolawo. Kati kyekyo kye nkugamba nti ebbanga Museveni lyamala mu buyinza naye nyini yakitegeera ntasobola funa muntu asobola kukyanga bintu. Muhoozi tayinza kwogera nti ababbi mbakanga nnyo ssente bajja zitwale bweru w'eggwanga nga bayitawa. Uganda government waliwo etasobola kutuuka kujja ssente muntu ng'ozitaddeyo. Tewali. This is just a total lack of transparency and accountability or a total erosion accountability. Nti obubbi buli legitimized nga butandika ddala ku Museveni yennyini okubuwa chance okukolebwa. Otegeera ekigambo ekyo. So njagala okuddamu era okujjukiza Museveni naawe ampuliriza nti mmwe mwenna abali mu NRM temulowooza nti waliwo omuntu asobola okudda mu bigere bya Museveni era Museveni bwe yakitegeera ye n'asalawo okufuga ggwanga paka lwalifa. Kubanga ebintu Museveni byakola tebisoboka kukolebwa muntu yenna anyone. Bino ebintu bisoboka kukolebwa Museveni yekka oba ebintu ebigenda mu maaso mu gavumenti ya Museveni ye yekka asobola okubireka ne bigenda mu maaso. Lwaki? Emyaka 8 plus gy'alina. Abantu bwe tukaddiwa tuwutta, bwe tukaddiwa amagezi gadde emabega. Otegeera kati bano bonna abalala bonna abaali musikidde tebannatuukamu eyo stage Museveni gy'alimu ey'emyaka 8 plus. Kati basobola kutoloretinga kukubazanyira ku kiyenje kuyita ku mimwa gyaki ya kapa
okitegeera tebasobola kutoleretinga mmese kuzanyira kamakapa okitegeera wadde oli aba munafu nga bw'omulaba nti gundi munafu oba muwozi omulaba nga atasobola oba omulala yenna ali awo omulaba nga atasobola naye era nabo kabeera oyo ani oyo owa dynasty okitegeera kabeera oyo wa dynasty oyo lwakojo yamanya amanya ge naye kakati ne bwabeera oyo obubi n'obukuusa obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye era still tasobola kubusustaininga nga butambula bwe butyo otegeera ekigambo ekyo so olunaku olwaleero njagala Museveni akimanye n'abafamile bakimanye n'abeesunga omusikira bakimanye nti ekintu bayita Museveni zimu oba enkola ya Museveni oba obubbi bwa Museveni bobone yagamba nti obubbi bwa Museveni tujja kumumaraho n'obubbi bwa Museveni tujja kumumaraho n'obubbi bwa Museveni in general bwetaaga kumaraho olw'eggwanga linyige refresh button oba tuyiwe software yenna oyo w'obubbi tuddemu tu uploading software omupya eggwanga liddemu litambule era gwe wenna alowooza okusikira Museveni ng'ova mu kibiina ky'NRM ng'ova mu famire ye ow'Oluganda njagala okugamba ducks don't be proud bawambaata temwewaana temuba na malala erengatto oba kino ekintu Museveni akyonoonye okitegeera ekintu kigezze nobody can sustain it as it is okitegeera tewali asobola kusustaininga bubbi wa Museveni okitegeera toyinza kukwata buyinza jjukira bw'okwata obuyinza omuntu yenna mu family ya Museveni bw'okwata obuyinza you need to prove to these people nti waliwo change. How are you going to prove to people nti waliwo change nga nepotism ali ku level kwali ogenda kusobola okugoba abantu obazzeyo mu kulunda ente onaakisobola osobola okwemukira abafamile yo ababba ebintu by'abantu bagenda nti gwe ekyo wakibba ku gundi wuuna azaakyagala kitwale kiki ogenda okuwa abantu ab'amawanga agamu abasalawo mu byobufuzi bya Uganda oba okukakanya embeera kiki ogenda okubawa otegere ekigambo ekyo so ogenda okwetunuliriza nti mwe mwenna abali mu family ya Museveni oba abasika abali mu NRM nga mwagala okusikira Museveni it is impossible okitegeera naye twebaza naye Museveni ayina a certain grace gyenjoyinze ku Uganda nti Abaganda baamuggulira ne bamuyingiza emmanju ne bamulaga buli kintu kyonna kye balina n'abatwala mu buddu Abaganda bagezezzaako okuggalawo emiti bagenda okujjukira okuggalawo enzigi bagenda okujjukira okuggalawo emitima eri Museveni ng'omuntu yenna tayinza nakubategeera nga nabo nyinti bakyasobola kuggalawo kubanga Museveni yayingira dda n'atutuuka mu musaayi okitegeera kati ate nga Buganda ly'eggwanga eryali liri erisalawo kubanga era Museveni alwanira Buganda buwamba Buganda oba wambye Uganda era bwe wamba Buganda oba Kampala ne yeerangirira era natandikirawo okufuga okitegeera kakati njagala okutegeeza nti ekyo kiwadde Museveni okwenjoyinga n'okukola vulugu yenna gw'asobodde okukola mu ligimu ye naye gwe wenna ajjira mu layini ya Museveni gwe tosobola ku maintaininga status quo kubanga naawe wasoma naawe oli muzuukufumu oli wa mulembe guno ne muhozi wa mulembe guno ayina byalaba naye ne yeewuunya kyova yavaayo n'agamba nti ngenda kukwatawo be nawaseneza KCCA bazibe ebinnya ne batabiziba ekyo kikulaga nti naye alumirirwa naye ayina ka percentage akalaba naye lwakuba ekizibu kiri kimu nti muzeeyo ono akyaliwo ow'ekinaana bajjajja babeerawo gundi totonenya gundi bane gundi tokola gundi bwoti yakoze bati amusonyiwe bannange eyo yenkola y'abajjajja kati Museveni eyo gyaleese mu ggwanga omusiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi wa raji'un naye njagala okubuulira nti Museveni teri muntu wa famire yo asobola kudda mu buyinza omuntu asobola okudda mu buyinza kati ye muntu nga tavudde mu NRM nga tavudde mu famire yo n'anyumirwa obuyinza kubanga ye asobola okukendeza nepotism asobola okukwata kwabo ababbye ssente abafamire emu ab'ekika ekimu b'eggwanga erimu n'ababonereza n'asobola okuteekawo sanite etaliiwo ekiseera kino naye buli wa famire yenna ebintu Museveni byakoze gwe byolina okukyusa abantu osobola oyingira mu mitima gy'abantu tosobola kubikola Mukama abawo omukisa ne Bayibuli evumirira abantu ab'okuŋŋanyiza obugagga obutava mu makubo matuufu era mu biro nga bituuse mujja buleka ku nsi ate mufe mugolokokere omusango Mukama abawo omukisa.